ya tuyina emboozi ya Kamala byonna mukama waffe omukulu Dr. Bosa olunaku lw'enkya agenda bajaguza emyaka 3 over 30 years of nga aweereza awangalidde mu mulimu guno aguperfectinze and he has lived an exemplary life. Tovola bafunye omukisa ogulaba ku Kamala byonna. Yes. Sejjo yakiseeko embuga obudde bwatukutte so kugisembyayo leero kabadde kakodiyo because we needed to give it nga mwenaku emuli. Bana mugende muwagire Dr. Bosa. Waliwo ba creatives abasaana our support and love nga tetwetagana kwegayirira nnyo nga beeyogerera mwana. Dr. Bosa ali gifted very mwagire era yakiseko embuga era Katikkiro n'amukutu nga bwazza gukola n'atuwa ne ku bigambo bye bigambo bye kasooke tulabe emboozi eno tukomeo. Ekitiibwa Katikkiro nzize wano okusooka okutegeeza nti nawandiika akatabo akakwata ku bulamu bwange naye ng'ate ngabana ku formula gye nkozesezza mu bulamu bwange okuba nti ntuuka wano mu kiseera kino nga nkyali abavubuka b'ennaku zino bakiyita gomitish nga nkyali gomitish naye formula eyo nga njagala kugabana n'abavubuka b'ennaku aba generation eno naye bagikozese okulaba nti basobola okubeera successful in life. Unknowingly gwe wazikolera. That is why you're on top. Bintu byonna byonna ne bitambula bulungi. That is why you're on the top wotyo. Katikkiro ow'ekitiibwa ennyo ku lunaku lwa Saturday ye Saturday esembayo gye tukolerako emirimu okusooka gy'eggwanga nga 29 ngenda kubeera mu Theatre La Bonita. Abaana mu kibiina ebyokutusesa ezo nvandiirwa ono bwagenda kati nga bwagenda okuzannya ku lw'omukaaga bwe baba beegezaamu amanya asobezza kyentegeza naye mugenda kukuba ndongo ya ssaawa emu ate ssaawa emu lwe musimbula e Kampala navuga kizibu ogenda mu Afrika n'owulira obuno bukwi kizibu nnyo era oyo edda nga nkyagendayo nnyo ng'olaba ava ne mu mbeera. Lwaki? Kubanga guno mulimu. Nkwebaza nnyo okuwandika ekitabo kino Dr. Bosa's 5 Ps. Era bitubuulidde y'emiramwa kwayimiridde asaba alemerako aba n'essuubi agumiikiriza ate ayagala kyakola. Kuba kakati wano tulekedde bwino olubeerera webale nakunteekamu nja kukisoma. Njagala nnyo okusoma ebitabo bwe mba nfunye akaagaanya kubanga nfunamu ebyokuyiga. Neebaza nnyo Oweekitiibwa John W. Katende simanyiyo bantu bangi abamwenkana mu Uganda abatumbudde ebitono okumwenkana. Simanyi bantu bangi batadde ensimbi mu kutumbula bitone ng'Oweekitiibwa John W. Katende. Era ate atendese n'abakulembeze ng'ono ayogera nammwe. Tukwebaza kwekuumira kw'ekyo ekintu gwe kye weevumbulamu naawe n'abalala bakuyigireko. Ebulaaya eyo abantu bakwata ebintu byabwe ne babikola. Dolly Parton yafudde. Dolly Parton emyaka n'emyaka ayimba. Ndowooza era biri mu kitabo kino amagezi g'otuwadde. Bw'otagendera ku nnyingo zino ettaano tosobola kutuusaayo eyo. Kale tukuyozaayoza. Okay, there you go. Kamala byonna
ng'alambika bulungi nnyo. Nange nja kwebaza by the way Mwami Katende ow'ekitiibwa omukulu oyo awadde art ekitiibwa. Ye boss wa Ebons. Wow. He's a senior lawyer. Bamukwaba bw'amaanyi nnyo nnyo nnyo. Amen. And ayagadde nnyo art. Days of Bibaawo, bannakawonde bonna. So yaleeta guno omuzannyo gwe batema omutwe ku stage bwe twalaba. Is that man. Abadde so into art.